Kyekugamba nti bano bakolera oli. Baliwa. Bano. Bakolera oli. Kuba kati oli bwakola ensobi gye twali badde tukapitalizingako tulina ate ekitugaano gyogerako. Bani abakolera oli? Bano abeene waffe. Ewammwe wa? NUP. Bakolera oli. Kubanga kino kye bateekawo oli nakyemalira. Ekibuuzo omanyi ayagala nnyo okumbuuza ebibuuzo ebyo sibyagala. Why? Ensobi yaabwe bagimanya. Ne batatwetondera nakugamba luli. Nze banvuma. Mu 2021 ng'akalulu kaakaggwa. Nga Kyagulanyi agambye tetugenda kuddamu kwetaba mu kulonda kwonna ng'akalulu kategekeddwa nakyemalira. Bazzeeyo. Memba gamba nti ekyo haramu haramaini tuteekwa okudda mu kaki? Mu kalulu. Kyovola nti zine banvuma sitera kunyiiga nnyo. Anvuma gwe nnyanukula kubanga tebasoserera okunvuma. Memba gamba nti temwagala mu kalulu mujja kukola ki? Mujja kuddayo. Kati ku ssaawa eno bazzeeyo. Era abantu abasinga okuyimba tugenda mu protestive vote. Be banvuma. Ne tebayinza kungamba nti Sewanda giwalengera wala. Bagamba tebagenda kujja mu iPod bavuddeyo. Nekugamba nti omusiru yenna yava mu iPod. Ziri sente si za Museveni. Ate ziri sente tuzeetaaga. Balina poliisi, balina amagye, balina buli kimu. Ng'oli agamba kalonde, kakuume, baba birangiri, lemerawo okakuume. Bwe balangirira ebivudde mu kulonda nga si byokkiriza biwakanyi. Ono ayitawo. Oyo ayogera ebyo takuumangako ku kalulu. Oyo ayogera ebyo tabeerangako mu kalulu. Abasajja bajja ku ssaawa zino 5 ne basalako polling station yonna, polling center yonna ne bamala ogisalako ne bajja nga bakubuuza gwe ebbaluwa yo yaani n'ogijjayo nga toli wa NRM situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Ne bagoba abantu bonna polling station. Abasigadde ne bakuba miggo. Basooka kuleeta omusajja ku makya nga bambadde yunifoomu ya poliisi etaliiko ranka n'emu. Ne mubeera mita 10 eri. Buli amala okulonda gwe mugobawo. Mugamba tekiina makulu ge kikola y'okuvuganya wano mu Kampala Central ng'ewaabwe batuwangula 10-10. Kino eky'okuvuganya mu Kampala Central kyongera kubikka nsonga y'abali ey'okusimba abagwira abalala mu Buganda kubanga tetusobola kugyogerako kubanga naffe mu Central tulinamu ki? Owaffe nga naye weeri. So senga Lubongo yali agenze eri. Kati abeFDC babyogerako nga bakakasa kubanga bajja kulaga Nyanjula ali eri yani nga bonna bangi bonna bagenzewa aba PFF nete PFF ne mu authority eyo ngekute yalo likaije mutadde wali ngekute kabaziguruke mutadde wali kabaziguruka ajja kuga aleko agati nakalembe omusemi wedduwa bwoba wenyiyembeere embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Onawo sinzira byonna byokola olwaliro nkwaniriza nyina Senta Mukasa Sewanda gye musomesa munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna mukugumbya ettaka munnabyobuwangwa. Senta mbuuza abantu banyabo ne basse babatulaba n'abatuuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza. Sijja kukowa kwebaza bassaako komenti ezituvuma mwebale mwembebaza kansusso. Sijja kukowa okwebaza abo bonna abalina bye bayambye okuba obulungi. Bw'oba ne gweyambye okuba obulungi zenna kyenzikiriza nti omukisa guli eri oyo agaba so si eri oyo afuna. Naawe gwe bawadde naye baba bakuwadde siringi 10 noonyaayo gwowa ebiri ate siima buli siima nga bakuwadde kakabe katono katya. Omanyi abantu babawa n'agamba nti omusajja ku mitwalo n'emitwalo gy'alina nampaako omutwalo gumu gwokka. Jo nagwe nabadde ŋŋamba awo nti nsanze omuvubuka n'andeetako
okuva Empigi okutuuka Emaya batambulirawo 3,000 yakoledde ku boda batambulirawo 3,000 ku takisi ne ku boda akusedde wa 5,000 yandeetedde bwereere bw'oba oyagala okumanya nti sente zakuwadde nnyingi keera enkya otambuza ebigere ova Empigi Emaya kituufu awo ojja kumanya talina kyagize eki naye abantu balina obujoozi obukwantifying nga kye bamuwadde mu sente n'abibala mu sente kati n'alaba nga obusente omuwadde butono naye nakunyumizaako omuntu eyampa 10 siringi 5 nusu 5 ebya data nusu ebyo nempeereza akameseji mukwano gwange ng'ali mu US tititititi nampa omulimu nenfuna obukadde 5 nga ebitano bino byokozeseza bampadde nusu ebi ate ffe ab'omu nsozi ettuli emmwanyi limu nga ligula siringi ebi n'olisumulula n'oliteekako ennusu 100 lisobola okukolera obukadde 10 naye waliwo olwotuuka ekiseera nga n'ennusu 2 ebigula ettuli emmwanyi tobikola ki kati omusajja najja gamba nti kankuwa 2 tugenda awali bamweyana ng'ayagala koyini ya siringi 10 egi nga togirina tuzigula buguzi ng'atunda koyini esiringi 10 agitunda 1,000 koyini esiringi 10 mu nsozi zaffe eba ya 10 egula 1,000 oba togirina naye koyini egi siringi 1,000 so abantu bayiga okusiima abalina babawadde kituufu waliwo n'okunyoomanyoma nakwo nkulabye nnyo abantu banyooma nnyo nze nkusanga wano nompa omwaganya nenjogera ku wano ku page yo nenga nina page ku YouTube njirina ne ku TikTok ninako page ne ku Facebook ninako page naye gwe kyonsingako nti nze sisobola kukola content wa buli lunaku asobola okumakinga page yange okuba biza nsobola kukola omulundi gumu mu wiiki kuba bwe budde bwe nnina kati oli mukwano gwange walabya mpita Sewanfudu alina obudde obw'okuzannyisa bungi yagambye olaba ye ataasoma YouTuber naawe oli YouTuber kati okusoma ekyo nakyo kyabadde kinafu nze natunudde ku YouTube nensangako President wa America Donald J. Trump kwali nasanzeeko omusajja asinga obugagga mu nsi yonna Elon Musk kwali nazze wano ne ku Facebook kuno kugundi ku TikTok nendabako Father Musaala musajja wa Katonda Kiraji nensangako Seeka Kiti musajja wa Katonda Kiraji nensangako mukwano gwange Father Chibi kati alina ekizibu kankumuulireko lwaki bano abaana nze nkibateekako nti bakolera Museveni bwe twayogera ebigambo byaffe twali bakabi nnyo ffe wowulira bagamba nti batuwuliriza nga tubeera ku bimeeza twasooka ku live phone in yeti yakuba simu ku radio twalina programu yali ey'amaanyi ennyo zaali 2 emu yabeeranga ku radio star nga bagiyita ekigaali 12,000 endala yabeeranga ku top radio nga bagiyita okwatibwako gavumenti negamba nti ezo programu zisusse okusiga obutwa mu bantu baziggale neziggala netugenda ku bimeeza twalina ekya radio 1 twalina ekimeeza ekya Pyramid Pan African Pyramid twalina ekya radio Simba twalina n'ekya CBS gye bayitanga Mambo Bado gavumenti nerabanga nawo wazibu nnyo yasooka nesalako CBS emirongooti nebange wala tekyakola ki tekyatuuka nemala negamba nti nebyo ebimeeza mbikoze eki mbiggadde netusigala tugenda ku kirala tutandika kukyala nga tukyala ku programu bw'okyala nga bino biwankyaza nga ate gojja kuwa obujulizi kubanga najja ku TV emirundi ebakale bagambe nti Sewanda gitadda ate bangambangako nti todda ni yagamba todda nabimanya ate waddamu okunkyaza ate gwe okumanya nakuleetera ebizibu bingi bwe batugoba ffembi naawe wafiirwa omulimu naawe olw'okukyaza Sewandagi ku TV bakugobako kubanga obadde oyagala kubyogera obirese ewalala naye gwe ekyagobya ku TV era banange banyabo ne basebo kojja wange temukyamula ku KSTV yalemerako kukyaza ffe ng'ate gavumenti etugobyeko ne tugenda ku Facebook
ne tubanga buli muntu alina page kubanga abantu baffe bali bamanyi nti olwokutaano lwa Sewandagi olwaluti lwa Lumbuye lwosimanyi lwa Penge lwani twaberangako abantu abawerako nga kati buli muntu alina olunaku lwe bakola ki ekyo kyalinga kituyamba ng'abantu batambula butambuzi ku page zaffe Mwami Museveni n'agamba nti nayo Facebook nja kugiggala gwe n'agiggala teri asobola kukozesa Facebook ng'alina data wa MTN data wa MTN tosobola kukozesa Facebook nedda ssebo okujjako ng'ate olinako VPN ate data wa MTN alina VPN era zatakkiriza ku accessinga Facebook nayo ne bagijjayo kati ne tujja ku YouTube government YouTube ekoze ekintu eky'amaanyi abaana basalasala obuntu olagala nnyo okwebaza Libate oba mukazi oba musajja Libate babula Libate mukazi oba mukazi w'amaanyi oba musajja w'amaanyi kubanga struggle agitaddemu amaanyi ge gonna takoma bukomi kusala ne mu YouTube ajja n'akomentinga n'ateekamu kaakati gavumenti nayo YouTube egitakuza omutwe kituufu eyagala okugijjako naye teyina busobozi bujjako ki YouTube kituufu YouTube kati eyina kuyita mu baagenti baayo mugobeka abantu nengamba nti tozza Sewandagi era walaba mu komenti oyo bona muza tujja kwani subscribinga ku channel yo naye yeerabira zino channel waliwo abasubscribinga n'abaani subscribinga on a daily basis kituufu olina b'ofiira olina b'okola ki b'oleeta okujjako Sewandagi kulina abagamba nti ate oyo Sewandagi katumuwulirize waliwo agamba nti nze namukowa era gwe bw'okowa Sewandagi n'ovaako sikulinaako buzibu kubanga nze nzikiriza nti bwe nzija ku channel ng'eno nja kuleetako abantu abenkanankana n'abo abavuddeko lusi n'okusinga obuki kati abo basiimwe bakolera gavumenti era wamulabye kati kankuwa ekyokulabira omanyi abantu balina kibatamanyi twali mutalo lw'ebisiyaga olujjukira okimanyi nti abasiyazi bennyini be balinga bafandinga abantu okutuula ku pulogulamu bwezi ne bawakanya ebisiyaga ate nga bateekamu ssente anti bwe kyebaagala kozinga awareness bw'owakanya ebisiyaga oba okozinga awareness n'ebisiyaga n'abadde tabimanyi abuuza ebisiyaga kyeki atandika okunoonyereza ewaffe emaganjo waliyo omuvubuka bagenda bagamba nti omuvubuka musiyazi era omuvubuka afunye sente nyingi nnyo mugagga ng'avuga emmoroka eri bweti omanyi abaana abamulumba buli bajja ku kyalo abaagala ababuulire bwe bayita okufuna ebisiyaga okufuna sente bayitirivu bajja ne balimbayo ekirimba ekirala nti Namagoye bw'omwebakako omulundi gumu akwambulako ebisiraani n'ofuna emikisa walingawo obuwalabu Namagoye bubiri obwajjanga ku misawulibba tebwafa sirimu nga buli mwaka agala kebakako nga bujja babuleepinga buleepinzi abantu bagenda babalinda ekinankani nti ono simanyi analosex okuyita okuvuga livansi bw'ogivuga omukyala naye eyambula n'ovaako ebisiraani abakazi abo senga obayita wano ku seeti ne bakubuulira n'abali ewaabwe bwakanga bafumbo agasajja agaabwe gabasoberera ne gabeesonseka ennyuma baagala mikisa kubanga baagala okubajjako ebiki ebisiraani kati ono ataddeko ka vidiyo yeefudde akubuulira ebikyamu naye oli aliko agamba abantu nti eriiso bwe tukugjamu erimu tukuwe $6,000,000 bw'oba oyagala tukuteekemu eryendiga osigaze erimu tugenda kuwa $1,000,000 ameka kubanga eryendiga ate ffe tulijjako $10,000,000 n'amala okubaako n'ateekako eddoboozi eryokubiri owookubiri ng'amugamba nti ssebo mpa essimu y'abasajja abo nze ndagirira gye bali eriiso lyange ndi mweteefuteefu okusigala n'eriiso limu naye mpona obwavu abatapromotinga lwaki era saaka amaloboozi abiri lwaki asaaka abiri kati otulira abantu ng'atudde ku seeyo ng'oli amulimba mbunze nabadde kata n'enkubira gundi ne mugamba nti olaga luddawa ne gavumenti ya Mwami Museveni gavumenti enamba terina busobozi bulaba Sewandagi nga ntambula negamba nti kati Sewandagi awo olina byewanga ebuyina naawe kugana amasimu getukozesa essimu eno ogiraba bweba ekuwa location bw'oyimirira wakati w'emirongo 3 emirongo 3 nga w'oyimiridde nga waliwo oguli e Namirembe nga waliwo oguli e Lubaga nga waliwo n'oguli e Nateete bwonna olabikira nti olwoli olabika nti oli Namirembe olabika nti oli Lubaga olabika nti oli Nateete ene essimu tekuwa exact location
bagikuwa naye yagambye nti mbeera awo ne mulaba zino apps zoteekamu noteekamu enamba y'omuntu ey'essimu no tracking wane Uganda ziri disabled teri omuntu wa bulijjo asobola gikozesa n'agiraba kituufu teri muntu wa bulijjo asobola kutracking gavumenti yokka yesobola okubikozesa n'ebiraba oba agent wa gavumenti oba oyo alina codes ezimuyingiza mu system eri kati asiimwe asobola ate okuyingira mu system eyo alaba oli ng'atambulira ku mirongooti giri nga si mukozi wa gavumenti noonya abaana batracking amasimu baana batracking abafone trackers ennaku ezo omwana yatubba wanennyanama n'avuga emmotoka ye n'agenda Embalala yabba motoka abbye sente n'agenda Embalala $6,000 n'agenda Embalala neyebaka muloogi netukwata phone tracker n'agenda n'amunoonya ye yamanya bumanya yagamba nti waali kati ali Embalala naye nga tosobola kumanya kifo wakola kati bw'atuuka Embalala olwo bw'otuuka Embalala n'olyoka otunuulira ali mu kitundu wano naye yakubye ku ssimu ki kati essimu ze yakubyeko ne bazikubira ne zibatwala wakola ki naye system ye tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boda enga teweddeko solenga onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors okuloketinga kwa ebifu ku Google Map bikola ki kwebiri ekuloketinga awo naye yo system nze Sewanda gy'okuteekamu essimu ya Matiya nsobole okumanya nti Matiya ali Lungujja ali Namirembe oba ali Masaka nteekwa okubeera part of the system mbanyina okuba ne kodi ezinyingizaamu ogiyingiramu na kodizi kati asiimu atalina kodizi oli yabadde amulabirawa yadde alimba alabika yabadde talimba abadde abyogera nga abimanyi yabyogedde nga ali tekiniko mu njogerayo obuvidiyo naleeta bubiri bwe nasooka yasooka nenyonyolako nti ye munyarwanda era nakugamba nti mu bunyarwanda bwe ye wakikosi wafulonasa kati ate bw'amaliriza nga yerabire nti ekyo yakyogera kiri kyayogera kituufu kuba nagamba natuuke watata we ne mmulaba wafulonasa abano bamatovu ono wafulonasa musajja wange taata we yali wafulonasa taata we yali wafulonasa oli muzeyi katongole kati bw'ayingira mu sisi bw'amala okugamba ekyo nti ye munyarwanda kati ne yeerabira nti yakyogera ate nadde n'agamba nti nze siri munyarwanda wabula ekyo nkyogera nga njagala kubeegattako njo ky'amasisira zaabwe okiraba kati ebyo byonna byogera ng'abyerabidde kati ayagala okwogera ne Sewanda gyakulowoozese nti Sewanda gimwalana lutalo lwa mulunagwaddi kuba nalabye nga lutalo lwa tabbu olulo naye nakimuzeemu ne mugamba nze simuliiko lwakuba munyarwanda nze kubanga mu bakyala bentera okugamba abanamu ensula ninako omunyarwanda abakyala bana bonna obwagazaaki bamanyi gange ngalina nakulira ku mwanye na mulondo kati okinnenyako n'obusobozi mbulina obubeera nabo kyesinaba kusobola kwe kubazimbira kati owazimbirako omuyeka tolande senyiga kuluma buli kaseera tosobola bana abakyala banano beera physically fit eyebeera alaje ate ebyaffe fe ab'ensozi ebyo tubimanyi kwe biva buuza kweza abimanyi wansozi naye abimanyi ebyo byensozi yewe Namirembe ono Namirembe wabeerayo abantu bangi naye nga mu nsozi bakola emirimu gyaffe Sewanda tugende ku kamyufu so kyenjagadde okulaga njagala malirize kino nze siina lutalo na bunyarwanda ne mu nnyumba yange ninamu abanyarwanda benkola ki bensula nabo kuba yabuuza nti lwakisogera ku mayiga lwakisogera ku kayitana abo sirina nsonga lwaki mboogerako nze kyenina yone yeekwese mu struggle naye ng'akolera nakyemalira be bano Kyagulanyi bwe yakugambye nti bwe yabadde agenda eyiganga yalimbye ababaka ba palamenti nti agenda Mbaale naye to his surprise yagenza okutuuka eyiganga nga bamugamba nti amagye gonna gali Mbaale era wagenza otunula ng'eyiganga tewakyali mujaasa alina uniform bonna babadde bakutte mundu nga bali muleeya bano benyini be bawaayo oli Kyagulanyi babaka be ebyo nabikugamba ne ku luli
parade yali munda mu kikomeranga wagali aba CMI bagenda okujja okwata nga buli bagenda okwata bamumanyi era tebabakwatira mu parade baba nuna wabweka ndo balina ku list bwekyoga mbu era nabo bali ku satellite nesoma nti oyo Sekanjako oyo Sewandagi oyo Kwezi sibwe byali kati bino boogeramu ate biruma omanyi lwaki biruma nti Kyagulanyi ali either ali mabega nnyo ewa abantu be bakola kibakulembera oba ali maaso nnyo nga tebamulaba kuba bwe yabadde eyiganga bamulidde nga agamba Kadaga yanzijukiza n'okunjana nsimanyi yagambye nti Kadaga bulijjo Wambogo nze ngende eyiganga bulijjo sirabangako ejindi buli wakati omuzindalo side zeeyo Kadaga mwagala nnyo era ne mukalu yagamba ono yakyogedde nti sengaawe era ne luli yagamba senga obusoge eri ab'embogo nze lujjo simanyi nti Kadaga y'omu ku b'embogo abaliyo kati njagala tumaliriza eri ensonga nga tusimbuliza ebinga bya nammere muluno olukiiko President Museveni lwe yayita Kadaga mwe yayogerera ebigambo ebisongovu ne Anita Mongi mwe yayogerera ebigambo ebisongovu kubanga Kadaga bwakwata omuzindaalo Kadaga agamba nti bakubuulira nti onnyonnyola byokodde nale mu myaka 10 nagamba naye ono omukyala yakamala emyaka emeka 3 nammere bwakwata omuzindaalo agamba nti bamutera kati bamanyi ono abadde special agent batugenda ku special agent owa NRM yasindikibwa mu FDC era ng'akola emirimu gyaffe katugambe nti nno President Museveni ayina ba special agents bwetugamba special agent oba okitegeera basindika mu bibiina by'obufuzi eby'opposition omulimu gwa special agent omukulu ennyo gwakumatiza gwe wooli omukiririzemu nti byayogera byebyo kati bw'otaba na magezi Kyagulanyi ate bagamba ekigambo nti mwebereremu bw'otaba na magezi geebereramu kati nze nga nze amanyi nkugamba nti tracking system tosobola kugibeeramu n'olaba muntu ng'atambula okugjako ng'oli part and parcel eyaba bakola ki olina okuba ne codes eziyingiramu codes ezo bazikuwa ng'oli mukozi waabwe kati asiimwe codes ezo yazijjawa ezimuyingiza mu system eyo atrackinga abantu nga si waabwe segeza bawaabwe kati amaze okumatiza bano bo balowooza waabwe kubanga bw'atuula ku seeti munyarwanda asinga kuvuma banyarwanda bavuma nnyo kwegamba alowoozese bano nti tabaagalirako ddala era akulage nti si munyarwanda naye yanyoleranga mati mutabani wa Katongole naye yasiimu n'agamba nti jjajjaawo ali bunjako n'amala n'agamba nti omulala asibuka Isingiro ebyo ebifo bisatu ebintu biri bisatu oteekamu amagezi go n'obiraba alinga Doni Kulisi teriyo Munyankole afuna linnya lya Baganda teriyo Mukiga afuna linnya Ganda teriyo Mukyoli afuna linnya Ganda bwalifuna eriyo erikinyankula alisigaza asimunya tumuveeko tugere ku nsonga yaffe Omunyarwanda ye yeetuma Sekanjako eddala n'alikweka n'azaala asiime era Omunyarwanda yaba ne jjajjaawe ebunjako ate Isingiro eyo mmanyiyo kubanga mukulu wange abeera kaberebere abasingawo awo babeera baki Banyarwanda naye asiimwe sijja kumalirako biseera muleke era ye namugambye nti nze byange binayogedde byawedde naye njagala bwagazi kumugamba simulinaako lutalo nga Munyarwanda kyemulinako kubanga yeekwese mu Bakyagulanyi ngalowooza nti special agent ye akola kati bwetudda ku kya nammere kye yagambye nti oyo abadde special agent waffe ng'akola emirimu gy'NRM nakikugamba dda nga ndi wano buli awali abantu 5 abakuŋŋaanye nga bakola bali ku activities ezifaanagana wano we muli nga muli kodinga bino ebyaffe 5 kuliko aba Museveni 2 oba 3 either yasinzaawo abangi oba mumukola ki naye abeerawo n'abantu ne mu ssabo gye tubeera mu nsozi alinayo Katonda wattu era ntuukaawo ne mbalaba nga beesibye obuleesu beeyita bacwezi boogera Luganda ayagala nnyo era gw'omulabira nti yeye ayagala nnyo okutambuza awulire by'osaba ku buli kyoto kw'obeera yeeteeka naawo n'akukulembera mu ssaala n'amala n'agamba nti naawe yongerako ebibyo kati bano ba special agent ate babeera mu kibiina ekisinga okuba eky'amaanyi buli kiseera kati Kyagulanyi kyenasanyusiza nnyo nti ne Kyagulanyi akimanyi nti alina ba special agent muki mu NUP lwaki akimanyi yabaweereza message ku short notice nti mwena ku kitebe ne badduka emisinde ku kitebe bwebatuuka ku kitebe n'abagamba nti tugenda Mbaale buli omu ateeka amafuta mu mmotoka ye tulinayo activity nga tebamanyira kumanya activity kyeri luddawa eri Mbaale
naye bagenda otuuka eyiganga ng'amagye gonna agabadde eyiganga gagenze luddawa Mbale kitegeeza ba special agents badde basindika message babadde basindika message nga bamuwulira nomuwulira tutuuse wano eri bali ne beetegeka tutuuse wano eri bali ne beetegeka tutuuse wano ekirungi abagamba nti wabayise emmotoka eyo waliwo emmotoka yali bakulembedde n'agamba nti wabayise emmotoka eyo kubanga oyo amanyi gyetukola ki gyetulaga bano ne bakommunikatinga sebo tugenda Mbale balina ne bugadgets n'agamba wano Shifura Lukwago ye yabeganga Elias Lukwago Shifura Lukwago si muganda wa Elias si muganda onali mu human rights era yateekangako ogutambaala ogunene nnyo nga gwe guli mu hearing gadgets z'abali mwe bawuliriza ebintu byabwe nga bamutudde awo kati ndowooza eyo gundi mbega tajja waffe ebyo biba bya bulimba omuntu atali waabwe tasobola kubabega owaabwe yoona ababega n'abawa location z'alina n'abalala mpa essimu ya gundi oyo n'agiteeka mu kyuma n'alaba location zaabwe n'agamba nti gundi ali wano bali ne bamanya ekyokukola naye omuntu owa bulijjo tosobola kumanya ki ekyo kati tunuulira Anita Amongo yali FDC olwasa ledio n'agenda mu NRM bamufuulirawo deputy speaker bamufuulirawo speaker wajja Okolanya agoberere Olanya era bajja ne baleta kati Olanya olwafa ne baleeta omulala era naye FDC ayebwa naye FDC naye ne bamuteekaawo Museveni ye muntu ajjukira abantu abalina kye bamukoledde naye akusasula kiseera bw'amala okusasula gwe n'otandika okumwewaanirako nti nze nakuyisa wali ng'owedde twali nawe wano wiiki eno nenkugamba nti ebigambo Kadaga byayogedde yawedde negamba ne bw'anaakola atya okujjako nga Museveni amuddiddemu tayinza kusavaivinga kalwaka ebyaddirire wabirabye emiggo bagirabye n'emiggo nagirabye amasasi wagalabye ne ssente wazirabye era okyawakana nti miliyoni zange 5 ze nateekawo waliwo anaazirya 5 ba 5 wateekawo 5 Kyagulanyi wangula Museveni nagamba nti ekibiina kyonna ekyopposition ekyewulira nti kisobola okuwangula Museveni nga kiri mu bwannamunigira mu kalulu akajja 2026 miliyoni aga kuba nakugamba nti Abannayuganda beetaaga Museveni twamuwangula dda naye tukyabuliddwa amagezi agamujja mu buyinza twetaaga Bannayuganda kubawa alternatives nga bw'ogenda kabokisi either londa Museveni oba londa ffe alternative 2 zokka naye bw'ojje waffe Nansana municipality nga waliwo Zambali nga waliwo gundi waliwo Kaweesa waliwo Kanakambata waliwo omulala ng'owayera ali ogu eno tujja kuba n'obululu waffe 6 obubiri bulonde Zambali akamu Kaweesa akatwale akalala Kanakambata akatwale akokusatu ak'omukaaga kalonde Lubowa nga NRM erina obululu bonna busatu butiikinga wa ebe bawangudde abalina 6 mbate muwanguddwa Lebeka ayitwala Kadaga abalabye nga bagugulana ne Anita Amongo buli kigambo bakyogedde na buli kibi bakyogedde n'ebyo byakomyawo mu 2026 bagenda kuba side edge nga balwanira ebintu ebi NRM na Museveni ewa Lebeka ayitwala Kadaga ekamuli ajja kuba alwana kulaba nga Museveni yawangulayo nga ne Anita Amongo ebukeddeya naye alwana kulaba nga Museveni yakola ki awangula Lebeka ayitwala Kadaga ajja kuba alwana kulaba nga NRM yewangula ekifo kya parliament akomewo nga ne Anita Amongo kyakola ki kyakola bona ku mission yemu Sekikubo bamukubye emiggo ne batana abantu be yaganye okubaako ekibiina ky'opposition kyegattako yagambye waakiri ajja kujja nga li independent netava mu NRM lwaki bonna bafuna okusomozebwa tebava mu NRM basigalamu kugamba nti abantu bangi nnyo abali mu NRM ng'ensobi ezikolebwa mu NRM nabo batya zino endogo bino ebigaali ebisika endogo yebiri ewaffe Kyagulanyi omuwulidde ng'agamba Kadaga ajja abeegatteko bino ebigaali ebisika endogo ebibeera n'obunaku nga bituvuma nti Sewanda gigende wa Museveni tetukyakwetaaga genda bakulabirawo oli mbega naye nga Kadaga gwe bayita ajja ewaabwe abaana baffe abafudde olwa Kadaga basuka 100 ebyo
okubonaabona kwe tufunye bukyanga Kadaga ajjawo term age limit ku mwami Museveni n'ensimbi ezibbiddwa wano mu ggwanga toyinza kubibala naye bali bamuyita agendewa ewaabwe kati bino ebigaali ebisika endogo ebigamba Sewanda gyakole ki bamuko agende mwenaare kati nga ngenze mwenaare mulowooza nentula wano nga ntudde wano nga nyambadde yerongeeyi olowooza bwe mbakuba sibanoza banoogera ddala ensobi zaabwe sizimanyi bye bakola sibimanyi kuba nakulagako bulaza asiimu yekka gwe najja wano n'apapala buloga ali yiri eri naye ng'akolera nakyemalira bw'akuba amaloboozi akuba abiri akuba eri oli ng'asaba eriiso ya miliyoni 6 n'akuba eri omulala ng'agamba nti mpa essimu nange njagala oyo kulowooza abantu bameka basobola okuwaayo eriiso ng'omugambe ndi miliyoni 5 osiga zirimu gye bali wane Uganda kyenyo kikaabire era abo banaamanya n'okumanya nti akatale geekali naawe ojja kwesanga nga mu abasajja kati nga gwomusobola kutambula sikulitwayo nga weeyagalidde otuuka n'ogonda ojja kuba tekyasobola kutambula gasajja gajja kukwata abantu bakubbako kasimu kano ka miliyoni 1 kano tojjasobola kubeera na simu yeeno mu takisi ng'ogira bwoti ne bataginyakula kati ate eriisa eri miliyoni 5 wamma ate era kasoyingira taxi babbo ero lyajja kukwata akutwale ng'ayagala miliyoni zaaga kabakutwale bakuggyemu eriiso kasojja kuba ovuddemu limu kati oyinza okwekanga nga gombi bagaggyemu onaakola ki naye ono yabipromoti nga yabiwulira abantu naye agamba ali mu struggle era bitaddewo agamba byalwanyisa tekuba kubirwanyisa oyo aba bipromotinga ng'era ayagala bitambule bwe bityo kati eyo yensi mwe tukola ki mwe tuli walabye sente Anita Among ng'ayagala ekifo omuntu mwafuna omusaala ogutasukka miliyoni 7 n'asaasaanya biliyoni 6 gombola yaffe y'ennabweru eyo bajeti yaayo y'omwaka tesukka biliyoni 6 muntu omwe akisaasaanyiza mu nnaku bunaku ewaabwe ebukeddeya teriyo gombolola eyina bajeti eweza biliyoni mu bukeddeya mwonna temuli gombolola ena bajeti eweza biliyoni nga sente zo ne bwe yali zikute n'aziwaaba ebukeddeya zibadde sobola okulwaninga eggombola ezisukka 6 mu bukeddeya omwaka mulamba yazigabye wano okufunamu kalulu wane ne Taiwa yebuziza yabigasigase nga tabiraba tebigatta okusasanya sente mpitirivu bwezityo nga tona oyagala kafaako kyagalako ki baba n'ebigendererwa kankubuulire America kyambadde ya spendinga 3 billion ng'omusaala gw'omubaka wa parliament guli 1.6 billion okugjawo Peter Clever Mutuluza ng'ekigendererwa kye kyali kimu kyakujja Peter Clever mu parliament era Peter Clever Mutuluza ne bamukola ki ne bamugjamu ne kaakati Sewanda alaje kati nakino Anita Among okusula Rebecca alitwala Kadaga gwe badde baze okulangira nti yagenda okugwa ne bwe kyali badde nga kyetaaga okusasula biliyoni 10 eza sente Anita Among yabadde wazifuna era zabadde Among tabateeka mu sente yalijeyo kalulwako Kadaga nga badde yenyweza nnyo Kadaga nga w'amaanyi mu mbeera ezo kati badde tusobola kumuwangula munene era bamukubisizza sente ze zamukubye sente ze zamukubye kati naye ffe abaagala okutayiza akalulu k'ebusoga kali awo kati kengedde tutezeewo olutimbe kagwe kuli opposition kati awo tukwata Waiswa Mufumbiro n'omuteeka eruwuuka ng'omubaka abatakawangula akajjayo ne luli yali akajja kubanga oli bamukwatira luwuka era nina kimuli okuwangula akalulu ke Kalangala because Kyagulanyi bamukwatira Kalangala kyekyamwanguza akalulu tokajjayo kati lwaki oleta Waiswa Mufumbiro omuleete Nakawa ajjewo bali mwezo ate bali mwezo omusindika agobe Lukwago baleese n'ekintu ne kibookya
Kiriwa. Ekyaluyirika simanyi nani. Basooka ne bakiteeka ku Lukwago. Tayagala nkulaakulana. Talina kyakola ki. Baba kyabookezza olwokya. Ne Lukwago aleka musambi wanja olw'omusamba gy'asambamu. Twagenze okuwulira nti ate bayita ne kanso. Eddemu erisindinga ekyayogera. Twagenze okuwulira nga luyirika adduse emisinde. Nti balete ekiteeso ekyo bwe tuba twayise ebyo. Ng'ate Lukwago yabituwadde dda. Nga bibookeza. Omuntu omu yabakubye. Nga bibooke. Lukwago muyita buugi. Nga bwe yaba Nakampala. Nakugamba abantu ababaddeko abazibu. Nakugamba yasooka kubeera Paulo Kawanga Ssemwogerere. Teri yamulozaako n'atagwa. Eyaddako yali Sebagala. Sebagala yali alozeza Paulo Kawanga Ssemwogerere yekka. N'anywera. Naye ate oluvannyuma mala n'akola ki? N'agwa. Atutta amaanyi ago Erias Lukwago. Yakavuganya ebisanja ebi. Nga buli lwavuganya abaava mu kibiina kirala ayingidde mu kirala. Ate n'awangula. Ng'ate abali baavuddemu bamulwanyisa. DP okugikuba okuggwa mu Kampala. FDC gitwaleko ebifo byonna bye yalina mu Kampala yali erwana na Lukwago. Olutalo FDC lwe yalwana ne Lukwago. FDC lwe manya DP lwe yalwana ne Lukwago. Nga ze ku bwa road mayor lwavirako FDC okuba DP mu Kampala n'egijjawo. Kati NUP naye eyinza okusanga ekizibu kyekimu. Balinde obalabe. Ate tuli wala akalu kasigaza emyezi emeka tukagendemu. Tugamba Lukwago asobola okuviirako abamu ku bakansala obutadda. Enkorongo ke kamu ku bwannyanja obusinga obutono mu nnyanja. Naye empuuta tekamira. Era kyekyennyanja kyokka empuuta kyetasobola kulya. Lwaki? Kubanga kalina eggumba lyako ery'amaanyi. Kati Lukwago ayinza okubeera akamu ku bwennyanja obulina amagumba ag'amaanyi. Kyekyo ekyennyanja sirage kye yangambako ekiba kiwooma naye kasita kikutuga. Oba owedde. Oba owedde. Oba owedde. Kati bano bannaffe. Tunula olabe ebiddako. Olabye obubbi obadde mu kalulu. Akamyufu akaseeki. Nga bali bokka mu nnyumba yaabwe. Kati ababbi babeera balwanira emmere gye balina mu nnyumba yaabwe. Nga gwe iyo girina ebweru. Era nga naawe ogamba nti ntaddaawo yiye nga tebagirye. Bagitwala. Balina poliisi, balina amagye, balina buli kimu. Ng'oli agamba kalonde, kakuume, baba birangiri, lemerawo okakuume. Bwe balangirira ebivudde mu kulonda nga si byokkiriza biwakanyi. Ono ayitawo. Oyo ayogera ebyo takuumangako kalulu. Oyo ayogera ebyo tabeerangako mu kalulu. Abasajja bajja ku ssaawa zino 5 ne basalako polling station yonna, polling center yonna ne bamala ogisalako ne bajja nga bakubuuza gwe ebbaluwa yo yaani n'ogijjayo nga toli wa NRM situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Leeta ebbaluwa ne bagikujjako situkawo. Ne bagoba abantu bonna polling station. Abasigadde ne bakuba miggo. Basooka kuleeta omusajja ku makya nga bambadde yunifoomu ya poliisi etaliiko ranka n'emu. Ne mubeera mita 10 eri. Buli amala okulonda gwe bugobawo. Buli amala okulonda gwe bugobawo. Buli amala okulonda gwe bugobawo. Bo bakyankalanye waabwe bakubbe. Ebyo twabyetegekedde. Mwabyetegekedde oba mwabyetegekedde? Oli mu kubuuza kibuuzo. Kyembuuza nti twabyetegekedde. Simanyi. Nabala naawe wano neggamba nti oludde kati exercise eyakwaggwa Kyagulanyi akafiru mu milioni 2.17 si gye twabala wano. Balina mitigation yona gye bakulaze nti obubiri n'emitwalo 17 bajja kumukomyawo. Mukibi bwe yajja kugamba mbu lwaki Sewandagi yabala ekibalo kino ne New Vision n'ekifulumya. Mathematics bw'ogamba nti 5 emirundi 3 ne bwobeera America ziba 15, ne bwobeera China ziba 15, ne bwobeera Bungereza ziba 15, ne bwobeera wano wentudde ziba 15. Kibayita mathematics. Era yali badda neebuuza bwebuuza nti Sewandagi osobola otya okubala bino ne ndyoka mubulya bwe mbibala. Kati Sewandagi nga ondaganga waliwo olutalo gambalagala. Olusozi olutalo lubasinzidde. Waliwo olutalo sinzibbu n'olusozi gambalagala. Eri opposition okujjayo akalulu kano katugendamu. Kitusobola okukola kyali kyakuwangula ababaka ba NRM mu parliament. Mu mbeera gye tulimu si kuwangula mukulembeze bwa ggwanga. Ekyo kyo mwali mukisobola? Ekyo tukisobolera ddala bulungi.
obudde bwayise oba bukyali obudde bukyali tukyasobola okukkaanya mukyasobola okukkaanya naye mu mbeera nga bw'ogiraba siraba omuntu ajja kukkaanya nani kati nalabye Ssemujju Ibrahim Nganda nga ayogera ku bakansala be banominate zebaga munnaye mugenda mu Katonda bakuyamba n'oyingira kanso tetwagala tufune emboozi zino nti bakansala bawaayo omuwala n'ebirala kati ab'NUP batandika obigattagatta ne bakawatala okwago ne Ssemujju nti balwanyisa NUP bumulwanyisa NUP mu Kampala iyi mission gye muliko ndabona statement zayogera labo oli byakoze era nange bwe nayogera ku Waisa Mufumbiro ne Lubongoya bagamba Sewanda gyakyuse alwanyisa NUP boyogera ku Waisa Mufumbiro ne Lubongoya bolwanyisa NUP omuntu bwabanga bali bawaddeyo omwala ne baguwa hamu agukolereko era gategate bitimwa kitwale akolebyo byakola baba tebakoze tebangambye wano nti mukwano gwange n'ensimbi yazirwanira Innocent Busuulwa yakwata ne tayinga kusimbiza hamu ezo nabadde nkulaba wano Innocent muleke ne Luswa nga tunyonyola siyinza kumuleka kubanga y'omu ku bakansala omusajja akwata matayi ng'ali ku ssente ezo zebabawadde ne batuwa emikono bagituwa ginsomera luli egiwedde gye baateekako ne bagituwa so twali tulina ebintu tukapitalizingako naye abantu basobola kutukkiriza bikapitalizingako tunuulira NRM yabadde eronda SEEK abantu 9 ku buli 10 abalondeddwa mu SEEK ba mu West bonna ekyo tetuyinza kukyogerako nti bali balonda bamawanga kubanga bwe tunakyogerako tujja kuba twogera ku Lubongoya bwe tunakyogerako tujja kuba twogera ku Katana kyenkugamba nti bano bakolera oli baliwa bano bakolera oli kuba kati oli bwakola ensobi gye twali badde tukapitalizingako tulina ate ekitugaano gyogerako bani abakolera oli bano abeene waffe ewammwe wa NUP bakolera oli kubanga kino kye bateekawo oli nakyemalira ekibuuzo omanye oyagala byo okumbuuza ebibuuzo ebyo sibyagala ebibuuzo ebyo saagala kumbuuza ebibuuzo ebyo bireeta ansa zo z'oyagala so bano bakolera oli kuba kati tetuyinza kugamba nti NRM kibiina kya ggwanga limu tosobola kati kukyogerako kubanga bonna aboogerako nti balonze Banyankole bokka nga bakugamba nti ekyo kikuba Lubongoya kati ekyo kiprotectinga Lubongoya kati kino ekya Lubongoya eno ewaffe kyekiprotectinga oli era tetuyinza ekyo senga Kyagulanyi yakikoze nga SEEK ya NUP abantu bonna abo balonze special interest groups bonna balonze mu special interest groups okujjako ogu ye yabadde Omuganda bonna ba Western senga bwe kyabadde mu NUP nga bonna be balonze Baganda ku executive ya SEEK ya NUP nga kuliko omusoga omu oba nga kuliko omukyoli omu senga batandise dda Kyagulanyi bamulangira okusosola mu mawanga naye ng'alina balina Zedriga alina Balubongoya alina Waisa Mufumbiro alina Banambeshe ebyo na tebabiraba naye bakulaga bana abatono bakulaga Kyagulanyi ne bakulaga muganda we Nyanzi ne bakulaga n'omulala avuganya wali naye tebakulaga Museveni tebakulaga mutabani we tebakulaga muzzukulu wa Museveni tebakulaga mukyala wa Museveni tebakulaga bawala ba Museveni abali mu bitongole kubanga bamaze kirudingira eno erife tubenga tetukola ki nga tetusobola kubyogera kati nze ayagala okwogera ebyo nze mbigaana naye mu kusooka wali toyagala kwogera ku Lubongoya naye olaba watandika omwogerako kuba wankaza n'okumukaza nti leeta pulogulaamu gye yakoze mbw agenda kwesimbawo biki yali tagikoze yali tanaba nakugamba musajja yalangirira andi kati mu kusooka nali saagala nakugamba bw'oli kireeta nga yeesimbyewo e Buganda nja kukola ki nja kumwogera kwati si kyenkola kati si wali oyagala ewa wano Kampala Central wajja naye nze era nkyamuwakanya mugamba tekiina makulu ge kikola y'okuvuganya wano mu Kampala Central ng'ewaabwe batuwangula 10-10 kino ekyokuvuganya mu Kampala Central kyongera kubikka nsonga y'abali ey'okusimba abagwira abalala mu Buganda kubanga tetusobola kugyogerako kubanga naffe mu Central tulinamu ki owaffe nga naye weeri so senga Lubongoya yali agenze eri kati abeFDC babyogerako nga bakakasa kubanga bajja kulaga Nyanjula ali eri yani nga bonna bangi bonna bagenzewa aba PFF PFF ina mu authority eyo
ngekute yalo likaije mutadde wali ngekute kabaziguluke mutadde wali kabaziguluka ajja kugamba nti nze nabye nkoze ne mu byobufuzi bya Kampala wano omusango gwajjawo court martial nze naguwaaba era ye contribution ya judge kulaga kimujjako kuba nti weeri kati ajja kulaga kya contribute nze kati nawe oyagala okuba wa wano ng'oli weeri ovuganye wano tulage contribution yo either mu mateeka mu kulwanira eddembe ly'obuntu oba ery'obwakabaka bwa Buganda. Kati NUP yakkiriza okuddayo mu iPod wakitegeddeko kojja lwaki ayagala abasajja ate nakyo nkyogereko abasajja yali agambe tejja kuddayo omanyi kankuye bino ebigaali byabwe bisika endogoyi NUP bwe yagamba nti tugenda mu iPod ebigambo byabigera okyabimanyi Museveni ayagala bifaananyi ne bavuma buli ali mu iPod era ne bagamba nti ffe tetuyinza kugenda mu iPod kubanga Museveni ayagala ebifaananyi naki ne Kyagulanyi kati we babadde baddayo Museveni taafuna ebifaananyi na Kyagulanyi naye tebazzemu kudda kutunnyonnyola lwaki bagezeeyo kakati taatawo Jaberi Bidandisali bwe yali ayogera nange yaŋŋamba ebigambo bino abantu abo beera nabo bw'omanyanga nga gyogera kyekituufu kiremereko bwe muba mutambula nga muva wano mugenda Lubaga olina agamba nti kuba erigende Lubaga lyerino nga gwomanyi nti erigende Lubaga lyerino sigalawo ng'obagamba nti erigende Lubaga lyeriwa lyeryo batambule bagende bwe banaatuuka erungujja mu kitunzi bajja kubuuza babagambe nti muddeyo gye mwavudde mwambuke Lubaga bagenda kudda bakusange wano naye kibatagenda kukola kwe kwetondera ensobi yaabwe bagimanya ne batatwetondera nakugamba luli nze banvuma mu 2021 ng'akalulu kaakaggwa nga Kyagulanyi agambye tetugenda kuddamu kwetaba mu kulonda kwonna ng'akalulu kategekeddwa na kyemalira bazzeeyo naye mbagamba nti ekyo haramaini tuteekwa okudda mu kaki mu kalulu kyovola nti zine banvuma sitera kunyiiga nnyo anvuma gwe nnyanukula kubanga tebasoserera okunvuma naye mbagamba nti temwagala mu kalulu mujja kukola ki mujja kuddayo kati ku ssaawa eno bazzeeyo era abantu abasinga okuyimba tugenda mu protest vote be banvuma naye tebayinza kungamba nti Sewanda giwalengera wala bagamba tebagenda kujja mu iPod bavuddeyo naye kugamba nti omusiru yenna yava mu iPod ziri sente si za Museveni ate ziri sente tuzeetaaga kubanga bw'ozirekayo kiringanga okugamba nti tulina emitwalo 10 nga tuli aba tufune 5 bwe kweyongerako ow'okusatu tufune 3 bwe kweyongerako ow'okutaano tufune ejeegi kati abasatu bwe bazira ne bagenda ne tusigala babiri tuba tetulina 5 tuzizaayo gye bukoma okuzirira na kyemalira gyakoma okufuna ssente zagenda okuteeka mu kalulu bo bennyini be bayisa ekiteeso ng'etteeka ligambye nti ebibiina by'obufuzi byonna byenkanankana oba gw'oli mu buyinza oba nze ndi mu opposition oba ndi luddawa ebibiina by'obufuzi byonna bikola ki byenkana olw'okuba balina empiiga ku bubiina obulala oba bayita obutono ne bayisa ekiteeso nti ssente ezo tujjanga kufuna ssente okusinziira ku babaka omuntu balina muki mu palamenti naye ng'ekiteeso ekyo kiyambaani kiyamba NRM kuba yesinza ababaka abangi bwe bugamba tujjanga kufuna ssente okusinziira ku babaka omuntu balina mu palamenti buli mubaka tumufunengako emitwalo ejeegi alina ababaka 10 aba alina emitwalo 5 gwe alina omu oba olina emitwalo egi ekyo ekiteeso kisomanyi nga gwe olina ababaka abasinga obuki neffe tulina abasinga obutono ng'ate tuyise ekiteeso nti kibeere bwe kityo baligambe nedda ssebo zino ssente sizakubalira ku bungi bw'abantu bw'olina buli kibiina bwe ziba zakufandinga bibiina buli kibiina bakifandinga equally naye NRM efuna mu bilioni 15 nga nupu eyina 7 nga PPP eyange eyinamu oba mmeka oba eweza ne milioni 5 ndowooza 5 buli mubaka ndowooza eba mu milioni 10 ssebo ekisanja eba milioni ne kati wano igenda kuyambibwa igenda funa bilioni zayo 7 ndowooza bafunye 7.5 mwaka ogusembayo mukwano gwange Saddam kati ali nnyo ate kati omwaka ogusembayo nga tugenda mu kalulu ebibiina bigawana kyenkanyi
sente era buli kibiina kyafunye 7.5 billion kati NUP kye yavudde duka emisinde kati guno kati fundraising ziganye okuwera kati guno omwaka gino emyaka ena mujja mufuna okusinzira ku babaka be muyina bwetutuuka ku mwaka ogusembayo sente ezo zijja kyenkanyi PPP yafunye 7.5 jema kyekimu NRM NUP bonna bafuna kyenkanyi omwaka ogusembayo tugende mu kalulu oba ogw'ekisanja ekyo kati abaali batuvuma nga tugambye nti tusaana kuva mu iPod bakoze eki kikiri kyegambye kojja wange kyeyaŋŋamba taata nti tebagenda kukwetondera ate era bayinza n'okusanga we bakusanze n'okuvuma ne bakuvuma ne bakulangira nti gwe wababuziza n'obbabuza singa tebyabadde bigambo byo tebaali kuwakanyiza ne bagenda erungujja kuba kwekaza mukalukalu tajja busera nti bunjokeza bwe mbadde njagala nze bulijjo buti bunjokya sewanda kitugendako maono leero ensonga ya iPod ogimaliriza bulungi siina buzibu ndowooza zeeze ensonga tukome wano njagala kusaba bali wano era abatuulize abatugoberera omuntu ng'alina ekizibu nga kiri ku ttaka speed tuduke ekirala kyonna nga kiri mu kooti wendi emitwalo 20 gy'oteeka ku simu yange baziyita consultation fee ezo zo nga tonaba kwogera bikuluba osooka yiwaka 2 era tezidda oba omulimu gwonna agukola oba sigukole tezikola ki bawe namba y'essimu 0702 43 88 52 wonna wabadde osinziira okubeera ng'otulaba tukomye wano esenta mu Sewanda akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.